Abitex ku mulwana so okumuwuliriza naye ate ku Mayinja so amuwuliriza nti Mayinja kiba muvunaana Abitex naye yali akikozeeko yali akedeko ku makya n'agenda kwa Museveni n'ajjayo ssente agenda mu NRM n'afunayo ssente n'adda mu people power n'afuna nti n'awagenda enkyukakyuka naye ng'ate NRM yemubeezezaawo obulamu bwe bwonna. So before you judge anyone, first think about yourself. Gwe nga gwe omuntu ajajinga oli wa mazima ye oba oli wa mazima goli wa kitalo nnyo bwogamba Mayinja mubi yakola ki kye kimufiisa omubi okunoonya riziki y'obulamu bwe n'abaana be ne mukazi we kye kimufuula ekibi. Mayinja oba ng'akedde ku makya n'ayiya amagezi gonna n'azifuna waki omuwalana ng'ate naawe ogendayo n'ozifuna kati oba nga Abitex mutuufu nnyo waki yali sente z'abapromota mu nsi muno oba Katonda akwadde omukka ng'olina okussa omukka. Use your opportunity as long as tose as long as tobye baleke bannayuganda beyagalire mu nsi yaabwe tebateeka nkongolo nakuteekawo obukyayi na busosoze obusosoze bwamalawo Rwanda okulya sente za NRM si musango sente za mubi wa musolo. Before you judge anyone oli mulungi enensi wobeera omugezigezi ogivaamu ng'oli mugagga bw'obeera omusirisiro abantu bajja kukozesa bakuyitako bo bagaggawale nga tebagenda kera macha kugera bigambo bingi nnyo ku embassy ng'abaana baabwe bonna banya basobola okuyita ku embassy nga gwowo tasobola kuyita ku embassy kati okera kumanya n'okugwana Munnayuganda munno nga Mayinja n'omukomerera omuzza ku ttaka oba Munnayuganda mubi as long as mukazi wo omwana wo asobola okutegeera amazima. Don't give a damn about people. Otagenda mu ndowooza zaabwe balowooza nti walya kyokka ate nabo balya ne balya mu lulime ne mu luzise. Uganda eno okutereera tulina okusooka okutegeera nti Uganda yani yeffe si bakulembeze bwebanga yeffe waki twenyingira. Sanyuka TV ekuleetedde Christmas kawowo ku Kalenda Hotel ne Misaki Semakula. Jofel B2C, Spice Diana, Haruna Mubiru, Maureen Nantume. Okuyingira kinga emitwalo ebiri byebyo emitwalo etaano. Ate olw'enkeera ku Boxing Day, Sanyuka TV esumuludde Boxing Day kawowo n'abayimbi be bamu nga beegatiddwako Daudi Lutalo, King Saha, Lydia Jasmine ne Sophia Nantongo. Awemaye Nature's Resort, Shinzo omutwalo gumu. Emizannyo gy'abaana, Bouncing Castles, First Painting, ebyesuubo, Kalabe Katende, Maya, Nanziga, Mpigi, Musaleko. Osimanye okulaba ku bayimbi bano nga bali wamu. Gwe bako bikadde mujja tulya ku ssente zaffe buleeta obwana bu maintenance free obasaamu ssente ne bushana na kyokka ebisajja ne bibukuula ne bibuyisaamu eggaali. Misaki Semakula Christmas kawowo ku kalenda nga 25 December 26 Boxing Day Emaya Nature Resort biwagidwa Sanyuka TV. Mbabuuzaako mujje baleko kansubire nti muli bulungi obulamu bulungi abitambula bitya buli ali wonna wooli kugamba nti Mukama yebale kubanga kumye ate webale kwekuuma kyokola kyakabi nnyo. Nze Duncan olunaku lwatulwano ku Mystic wetuli okubanga tukuweereza ensonga zibanga zitambula bulungi buli lwakuna tukimanye bulungi bane Djjacob Omutuuze atumyamu ku mboozi ezibadde mu wiiki biki ebikoze amawulire ga wiiki nambeera butya bwetambudde. Mbagala nnyo abantu naddala ba house manager ababeereyo nga mukakalabya yo Uganda yakupambana oba ogivuddemu n'ogaana oyiyawo okolera genda okyape fena tugatte tulabe nti eno ensi tugibeeramu mu ngeri emu oba endala. Akafo we tuli bw'oba oyagala ice cream nga muganda wange gwali mu kulya nga luyo mwayo mambo ali yekka era gwe muzeege ng'omuntu tasobola tumya bintu bibiri atumyako kike ama tumyako ebibye nandeka obwente mba siina sogera lubuto lwa muntu mulala tasobola gamba mudankani batuweewo ice cream bbiri naye omululu wagutandika ddi? Nina omululu ku mmere nina omululu ku mukazi nina omululu ne ku mukazi Sylvia Agnes yakutumidde agamba ki program agiraba nga twamuyisaamu gaali twamuyisaamukubaakaama we tutwale tumuyisaamu twamuyisaamu gaali ate teyawa Melissa kirabo Agnes kize kitya nga tewawa Melissa ekirabo kisoboka kintu ekyo yamuwa buuza kuba tulaba Jacobo balamisizzaako banyaba ne bassebo amanya bamusedde Djjacob Omutuuze naye ageeka kugizibe Djjacob meya we bunamwaya gwe mutaagala abanyiiza oyo gwe mugamba nti alina entalo ennyingi naye ayogera amazima era mu mazima gange Duncan ndaba abantu komenti zaabwe bagamba Djjacob alina entalo Djjacob ayombayomba nnyo naye ng'abantu abo bayomba bagenda okumanya abayimbi nga ffe twabamanya dda nga twabategeera dda n'abayimbi bagenda okubeera ne ttiimu nga ffe olwedde tubamanya tebalina ttiimu nga ffe ttiimu zaabwe ezisookerako ddala ez'abapromoting okufuka ki kye bali kati. So
wewanda banga njogera ku Kalunantongo balaga Djjacob olina omutima omubi ovuma Kalunantongo olumba Kalunantongo saaluba Kalunantongo nayogera mazima era wampa posta yo nenkuga mu bantu bonna bali ku posta kuno Kalunantongo yalina omuzungu era yakusabye sente naye nokkiza nti ye Kalunantongo ate teyali yeye ate yali yeye zikiriza nnyo omuntu ayogera amazima akwata bayibuli kyova mu bintu byange bina njogera amazima kyova abantu tebanjagala ate omuntu ayogera amazima abeera bwogu abayimirira bwomu yekka naye nga kyona kyekiri mbebaza nnyo mubera kubanga mugobera channel eno gwalina omuntu wo mu Uganda musabire nawe alina omuntu wo wabweru sabira abantu bagenda wabweru ne bavaako musabire ne channel wange ono update Mr. Update Segiri ali bubi ebyaddala wagenze ko namulaba ali bubi naye nagenze naye seekubisa bifaananyi wagenzeyo ne mwogeramu ng'abantu bujja twogera nawe yakoma twogera naye nali mukomera nagendayo ngenze seekubisa bifaananyi kuba batalina kyakakasa nsi siina kyoba okoze kiba kikyona ali mu mbeera ki ali bubi mudolo yavaayo ali waka naye muganda wange si obulamu bwayitamu nolaba MP alina omusala milioni 35 alina green passport ensi emufunza nabanga obujjanjabi mu Uganda nebusobola mujjanjaba olwo ate gwandaba alina omwana wali mu Uganda gomanya ali mu struggle nungi but struggle enyuma nnyo ng'olinze president wo ng'olina obulamu anti obulamu olwedera tulina bunoonya nfeke nnyini mu struggle nituga nti gati okutereeza Uganda mpya tulina kubeera mu struggle nonde omukazi afaanana X1 soko gye nnyabo kati nne kyenkubuza about ice cream ekifo kitawata mystic ekifo bakitamu mystic feva kyeno sembeera nokumpi kale feva ki ono wasente meka mitwalo 22 katebereza ndidde emitwalo 22 efana X wange nentambula nakuwa abakazi nzikaza kubeera nga wenali mulongo distance bankyawa laavu negipozinga kati wanyinyiga poozi nanyinyiga poozi sikyagala kwesitwesinga naye biki byo bisinza okuyitamu mu mukwano ebisinza okumenya omutima noga nti omukwano mbonyebonye n'omukwano olw'ensonga bweti na bweti ekyokedda buli mukazi gwenkwana bamanyi waba talina ddoboozi lyange mu ssimu aba ne vidiyo yange ya TikTok kati kizibu nnyo okusanga omukazi asobola okunjakala ebyaddala aba akwagaza byakyayi aba manyi ajja yagala Djjacob wa TikTok Djjacob wa radio tajja na True Love ejja baga nti njagadde buddankanirwa tajja nga ajje kwagala Djjacob tata Melissa batini nnyo nakafuna nga basatu abali bagaddeko Djjacob tata Melissa naye abasinga obungi ngeno mukwana munenge munaino relationship egere ebe etambudde kuwetogera muagamba okimanyi nasooka kukola ku TikTok nempulira nga nfa ndesedeti nga muntu amanyi ate ffe tugamba nti kandetinga omuntu amanyi ebiseera ebisinga nokukwana nkwana mukwano gwange ebintu byenagaana mu bulamu bwange sikwana ku kyalo kwembeera sikwana ku mulimu sikwana muntu gwe nakulako naye ku mulimu ate bangamba wali yakadoli nifa ntwabirabawo sebo nga bitambula doyini oyo yata relationship yange namba maite mweyagala doyini yata relationship yange namba maite mweyagala mwenyama doyini yata relationship yange namba mbadde maze omwaka gumu nga sogera na doyini olwaki buli mukazi gwenkwana olina omukazi gwayita doyini twabalaba nebifaananyi sebo byafuluma ndatiwa ebifaananyi byafuluma naye byaleka ekigendo lwaki ebifulumye mwalina kimuyisaawo esaawa zino doyini omu ku bakazi abaku KFM ab'amaanyi wali omumanyi senga sampostinga wali omuteekako amaaso alenze KFM ndiwuliriza kati akatale ke kalinnya kati aspending ayina contracts ayina endorsement deals
naye agira n'akujjukira naye Djjacob yeewaayo n'agamba naye katukikole olaba Kalonda Ntongo gwe na promote nga yanvuma ani Kalonda Ntongo amubadde ki ate yakuvumira olaba ono president wa Nigi na yanvuma olwo ate Doreen gwendabyo just recent nga musanze kale ayinako n'akanyake ne president njagala otegeeremu kintu kimu nze mu bulamu bwange sikyakola kintu kusanyusa bantu nkola kintu for the sake of God bw'onookera ku makya n'otandika okukolera abantu tebasiima era abantu tebajjukira abantu bana Uganda asobola okutta maama we asobola okutta muganda we asobola okutta omwana we yabeere bulungi mu nsi kati osaagana abantu kiki kye nagamba nti mulimu abantu abamu bebifuula nti ba imoto tebafa naye abantu bafa ensi eno gye tulimu waliwo abagibeerangamu mulimu abagibeerangamu nga fe tunakera makya gibeeramu emmotoka gy'ovuga tegenda kubeera yeyo dankani ogivuga leero ojja kutuuka ekiseera obavukume egenda mu mikono gya muntu mulala epoliti gy'olina essaawa zino siiyo yiyo mu kaseera kano ojja kukyuka olunaku lumu nga siiyo esaati eno bagikola wagigula mu mpya mu nkadde ejja kutuuka ekiseera nawe ekaddiwo giwa omuntu omulala mu bulamu bw'ensi dankani eva kolera Katonda Bajjo namulabye alimu ayagala kuwasa Doreen Bajjo musiru kadde mu okwogedde Bajjo musiru waki musiru dankani sibanjogera nnyo ofumanga nnyo okuba nti odeetinga omukazi gw'osobola nojja asobola Doreen tamusobola bajja ina musente alina sente zimubeezawo nga bajjo nobwa bajjo bwe naye talina sente zisobola Doreen omukazi gweyogerako avuga Benz bajja avuga Wish bakyaji bangi awo nkikuddiramu omukazi bajjo gwakwana avuga Benz formatic bajjo avuga Wish akamiliyoni 3 mwezo Wish yaba ya milioni 2 whatever case naye kali mu millions 3 Doreen yadde ni musene mekabo different eri milioni nga 7-6 Doreen spending nga yiyo kayokka bajjo tagisobola Doreen spending olunaku emitwalo 5 bajja agasobola tagasobola tasobola kimaintaininga bajjo goyogako mumanyi yali ayagala omuyimbi omu gwe mmanyi nawe omumanyi so omuyimbi omu si bayimbi 2 si bayimbi 3 si bayimbi 4 bajjo olwono wamugoberera n'omusanga yina gwatu namugoberera paka uwe namusanga avuga nemugoberera nengobera bajjo nakwata ebintu nabijja mmotoka nga nsirisa okumanya jaso ate basibu bagulawo bukozi aba ayingira engeri gye busunamu abangi teyafaayo nange nga nyingira naweta nempeta nemulinda nasooka avaamu nakwata ebintu kondomu biki nayambuka amadaala nengenda nga nyinya step abagulawo nti nga bajjo kakati nkuyina bujosula eno bajjo omukazi nga kuddewo ate nga takyalina kyakikolera omuyimbi nga mumanyi omuyimbi nga musava bajjo okusirika mpa emitwalo aga ana naye wasirika nasirika semwogera nk'omuyimbi nasirika sisobola kigamba nebampa emitwalo ana kusirika sisobola katono nnyo nze siina lugambo okimanyi sisobola kwogera tosobola naye omwana wenankoze bubi yaswala omuyimbi nga ntundira naga Djjacob okwandabye ebyogera biraba enkya mu mawulire kola kyonna kino kyetagisa Djjacob aleme kwogera najjayo bwetaano bupya bwamuluma nabukuwa nembukwata nemugamba bajjo sigenda kwogera akange erabe era we yazize nga akona Doreen yangamba Djjacob njaga kunyamba bangamba yagala Doreen mugamba nsagala nko Doreen era Doreen taba nko mukazi wange era Doreen sirabangako omubiri gwe gufaanana just promotinga okufuka kyali essaawa zino kubanga siri selfish nsobola okukozesa erinnya lyange opromotinga omuntu omulala sirina kyenduzinga osegera lwengera ku makya ninjja ku channel ya Duncan nentula wano yes nyinza okuba nga tuddeyo awa 2 awa 3
batezinsingira mukwano ya gwa Duncan namu najje tuvudde kuba obuze n'amafuta go ya so bajjo oyangamba njagala ko Doreen anjagale nange ningera ku matene ngina ku WhatsApp ya Doreen mugamba Doreen bajja akwagala nga namuwereza bino birabo sagala kulimba sagala kulimba nga namuwereza bino birabo nze sagala kulimba banjaganya ebintu by'amazima munansonyiwa nzanya ddoboozi lyange lyokka Doreen olaba oisi Doreen Doreen eddoboozi lye lino negayirira Djjacob nyamba Doreen oyanzita waki toyagala ekisajja ekibambi kyagala kikwagala nebyaddala Doreen bajja akwagala ebyaddala yankubidde essimu nanga Djjacob nkwegayiridde nkolaye ku Twitter Doreen mwagala nkoze ntya ebyajjako Doreen byayagire sijja bizannya bireke era bajjawo nansasula nansasula sikyakola kintu kyabwerere omuntu olina gwe nasigaza okukola ekintu kyobwerere Duncan buli muntu yena antunzamu kamera alina okunsasula buli muntu yena alina ayagala omusimanyi olibala ndokuba alina okunsasula if you can't scratch my back I will never scratch your back bwoba tosobola kumbeererawo sijja kiramu kyakubeera ngoyo mbaleddewo abantu bangi nnyo at of the day abantu bansamulizako bisooto nosanga olina dda ku TV n'agamba nze Djjacob siminaako buzibu naye nga be bavuma mwana wange you understand kati bajjo wayansasudde ssente nenga nga Doreen omusajja muwe chance alina ssente naye nga bajjo manyi mwavu talina ssente oli omuyimbi sebo oli ayagala oli omuyimbi wa bei tomanyi teyali wa bei Zani Brown yamwagala si gungambye ti Zani Brown gungambye Zani Brown ebintu byakama byatuuka difuuka ebyolwatu nze sebo okubya kamba ti simanyi tebyagala nkoto bijjukira sibimanyi nze kyemanyi kiri kinene kyokka bajjo tasobola Doreen ali expensive nze natulako Doreen out ne Bina Baby namanya okudatinga omukazi atajja mu ngalo zo zino guno omukono guno kiba kibi bwobanga oli musajja ng'oli eyo ng'ogenda kwewola omukono guno okulisa omukazi we mukazi mute ajja kubbisa ajja kuleeta okwewola ate kikulu ojja kumulwanya nti omwagale laavu wena eggwawo ajagera n'omuntu omulala kijja kuluma nnyo ate kabe kasinga ng'omuzaddemu omwana wo ng'akule ng'ali mu kunyigirizibwa nze sikyazaala abaana bajjenjeero era omwana omu gwe nasala okuteeka mu public emirisa saagala kudda muteeka mwana wange mu public wadde n'ogu abasajja bavumya omwana wange kati sikyazaala abaana bajjenjeero bajja oyo asula muno mbona mwaya apangisa Doreen tapangisa Doreen tapangisa kati bintu bingi nnyo ebikuba bajjo Doreen tapangisa Doreen alina ssente omusaala gwe guli mu omukazi yena ng'afuna ssente olina okubeera omukujjukujju ng'omukwano tomalaga mu bamira ate ebiseera bisinga abakazi ababeera mu butaala olina engeri olina omukwatamu ng'omukwano sigenda ku TV ku Twitter enkwana ya bajjo ya kisiru bajja labegerera nti akyali mu ale age giri emyaka giri yabeerangamu n'oyo omuyimbi gw'ogambye naye kati anti kati nze ngamba nenjogera ya bajjo nti bajja ayogera nnyo sisuubira nti wali omuntu ayinza okukkiriza buli kaseera bamanyi nti lujja kuba olwo bajja njogereko olaba oli omuyimbi yakkiriza ng'ate omuyimbi mufumbo ng'ate omuyimbi akolaga ava bbaawe nagenda alaba bajjo eri ku gundi otutegeera kiba kitegeeza nti no bajjo si mubi lwakubanga ayogera nnyo n'obusente bwe obutono bw'alina bumuziba amaaso naye sisiteekeze Doreen mukiga Doreen ajjamu kuba MP nkubuulira Bina Baby omulaba abakiga tomuwasanga nga tomumanyi abakiga balwanyi bina mufumbo temufumbo Bina Baby si mufumbo Bina Baby mukiga ate nemukwano gwe mukiga ati awo bajjo yesiba ebbiri bajjo tasobola keera ku makya kwagala Doreen n'amukkiriza mpozi ng'agenzeko kubanga bajjo mulogo
Pozi ngagenza kentwetwe. Bisobola byonna. Olaba kati omuyimbi gongambye mukaamu. Olaba yaveewo eri wabbaawe n'agenda wabba. Nawe balina history. Jukira balina history sigwe kusoose. Okuwadde muzehe gwabwe nga bajja bakola bwe bati. Ng'ava mu buvumbo n'ajjako wabbajjo. Jabanza obuvumbo sibwagala. Omukazi omuteekanga ng'omanyi essowaani gw'oyeka agiriramu. Kumbe muyaya ali n'agiriramu. Lebo omukazi wakutta. Nakyali wange yasindika mukazi mu kiyumba eyo. N'amukuutira mu mukwano. Bami nkwegayidde tugira. Ng'omusajja akutira. Musajja ng'ayagala omukazi we neseri yazisasula ezamutwala mu kiyumba. Atuka mu WhatsApp group afunamu emikwano gimujjayo mu kirumba atulokayo passport agirekayo. Ayingira Dubai. Dubai atandika kutunda gundi. Nabunya. Atunze Dubai nabunya atuka kisa bimutambi kumba afunye obulwadde akomawo mu Uganda. Musajja yakuba nkalu. Nga tagikebezza. Nakuba enkalu gumu, nakuba enkalu ebiri, nakuba enkalu esatu. Agenda okukebera mu mukazi ng'afunye olubuto. Asegira ku lubuto nti omukazi we yalwala dda. Naye ng'omukazi takimubudde nti omundi mulwadde. Naye ekyamuteekisa eri yatukese nga abikooye n'agenda okufuna omulimu naye omulimu nga balina omukebera. Namugamba munange enfu. Nadda nti yanyega musajja. Teyanyega. Abannayuganda balina ettima. Ate Abannayuganda be bamu ku bantu abatalina one love ng'obasanze awantu. Abamanyi nti esente za Dubai zonna Bannayuganda tusobola kugenda tuzimaleyo. Tusobola kumalayo esente za Dubai. Okutogera Munnayuganda muno ng'omusanze ku mawanga kya kisiru. Kuba tulina ekiri mu UK. Tulina abayimbi bannya bali mu UK. Naye abayimbi bali mu UK tebakwatagana. Lwangu butuntuntu we butibuti. Nekiva ku kyokubanga ate ffe kennyini twerwanyisa. Mutima mubi. Omutima gw'abantu abo gulinga gwa bajjo. Bajja ina omutima mubi. Balina omutima mubi. Abasajja bajjukira mu COVID. Bemu ku bantu bajjamu gundi zaffe. Fayiro zaffe. Ge mabanja ge tulina. Nze manji bwa Silivia manja lwa bajjo oyo. Nkubuulira. Lwa bajjo. Twakola ekivulo kya Spark TV Mega Festival kimanyi. Ekyasooka ne bakisazaamu. Museveni najja n'agamba bannange abafiiriddwa mulete ne tuwandika fayiro zaffe babanja bazijjamu abo. Mbu tebatumanyi. Ne bafuna ssente mu impitirivu n'agulamu wali wa awo waali ku kooti. Kyokka omulaba ng'avuma Museveni neewuunya naye nga tebali ku ssente ze balya. Kyogadde eky'omutima omubi tukitwala bwe bwe tutunuulira ensonga ze balimu ssaawa zonna alien skin katutwale ku kitambula bajja alina omutima omubi ekyenkuuka. Enkuuka Ssaabasajja yasiima abayimbi bagenda okuyimba. yasiima. Ne twalabako ku Abitex ng'atudde wansi n'agamba nti abayimbi baatayagala kulabako yadde nga beeriraanya olubiri. Yamenye alien skin. Amanya Alien Skin bamuyita Mulwana Patrick. N'amenya Bebe Cool Esali Moses. N'amenya Ronald Mayinja. Ekintu kino kya bugunjufu okubanga ogoba abantu ku show. Omutegesi nga ye abaako n'ebigendererwa bye wakyategeka. Wategese ekivulu kiri luddawa? Kiri Kigungu awo tebe. Wategese ekivulu kiri Kigungu. Kyandetedde n'obuzibu. Wandetedde obuzibu Dankani. Awo ne bagamba nsiva mu ntalo nina omutima omubi naye ng'abanjaaji nga tebategedde sitole eyavuddewa. Nze okutuka okwogerawo entyo n'okutuka ogera nti Kalona Ntonga alina omutima omubi tebakimanyi naye nga guwa kireeta wano. Kati sheeyo olina ensonga lwaki wasengeka Kalona Ntongo, David Lutalo, Kazibwe Kapo n'abalala. Ensonga eyo gwe kufuna ssente ate ensonga eyo okimanyi nti n'abantu beeyo baagala abayimbi abo. Kati bajjo ne Abitex baddembe okera kumanya baganda tebaagalako Bebe Cool, tebaagalako Alien Skin wadde Kabaka asiimye ne bansokera amajja bagamba ffe tulina ssente ze basasula. Ali n'ekirala nti Kabaka tamala gasiima nti si buli muyimbi ajja musiima. Kabaka yagamba nti waliwo ennyimba ezimu zawulira ng'akola ddiiro. Olaba oluyimba lwa Palaso lwe bayita Nalonda aluwulizaako ddiiro. Aluwuliza ng'agenda kukola ddiiro ate za Alien Skin agenda ziwuliza ng'akola ki.
andi kati Djjacob ekyo nakyali baddawo naye nti waliwo gundi yagireeteddemu element nga bya bufuzi nti abantu abayinza okuba nti bangi abatagenda yimba okitegeera naye lwaki ovaayo okuwutira abo nti Mayinja ngesikweta yadde kulabako nti Mayinja alinganga ate omuntu gwoga Mayinja kale tugambe nti yasala eddiiro oba naagenda Museveni tekimugenda kuyimba mu nkuuka mu bulamu bw'ensi waliwo ekintu kye bayita talkability. Kintu ki kyogenda okukola beside kabaka okutunda enkuuka. Abantu abali mu diaspora abali embalala abali emukono abali wa kiki ekibaleetera ogenda tukangenda ndabe ku nkuuka. Talkability eyo bapromota tugikozesa kuba nange ndi promota nawe oli promota olaba kintu ki kyoyinza okukola okutunda show abantu bagitegeere abantu bagikiririzemu that talkability. Kati ye bala ani Abitex ne Bajjo babadde mu bivulu. Abitex yomu ku basajja bakyasinze okufuna sente mu bivulu. Naye simanyi bagiziraga. Obona ayina empewo ezeze mugamba nti okufuna sente towe kulaakulanya simanyi. Naye gye bayita talkability eyamba promote okutunda show mu bantu. Ate yamba promote erinnya okubeera relevant. Kyova ntojja kera macha kunenya Abitex gamba nti tayagala ko Mayinja. Kubanga akimanyi nti byobufuzi naye kwalya senga tesibya bufuzi senga simugagga akimanyi nti mu bulamu bw'ensi eno abadde ateekeka empiira gya Museveni yasoka ddala okuteekeka empiira gwa Museveni enamboola awo y'omu ku basajja bakyasinza okufuna sente billions of money mu nsike yaki ya industry eno okitegeera kati wagamba nti no mulwana understanding zosobola okutegeera kuba nange ndi promoter omuyimbi okeera mu kyogamba kwekyusa nga olina show gy'omutadde mu kiruma nze musajjawo twatimba mitiyana eyo musajjawo twatimba mitiyana ne batukuba musajjawo omumanyi gwesagala kwogerako twatimba mitiyana eyo ne batukuba nesasula sente meka zaali meka ze nasasula zalisuka na milioni 4 naye nga ali nnyonnyonya agenze naye abantu tebabimanyako naye ensawo zange zafunda naye nga yaali bulungi naye wajja mu kamera jakuganiye muntu mulungi kati nze mubi you understand kati promoter ye muntu akola ekintu kyasuubira tisobola okuvaamu obudde bali kisobola okwabika nze nakera mwakine kola spark mega fest nenjitakako milioni 75 ekivu ne bakisazaamu ne bagamba ekivu tekiriiyo ne zifa ne baddamu tebagamba kona kubako bosi wange ne baddamu ne baggulawo nenkwata sente nensasula esente endala okulanga shares 2 okitegeera ziri zifudde kikyengeza kukulaga nti promoter ye muntu akola ekivulu ng'embeera sawamu fevalinga anything can happen bo muwekera kuba kinegwa mu Kampala Museveni omumanyi ajja gamba ebivulu byonna biyimirizza kyokka otaddemu teri kintu kigenda kera kumakya kukuleetera sente oba osoboye nti omuntu gwotakoze naye nandagaano kijangu olaba ekivulu wazira olina okulanga kati Abitex ku mulwana nsobola okumuwuliriza naye ate ku Mayinja so amuwuliriza nti Mayinja kibamuvunaana Abitex naye yali akikozeeko yali akeddeko ku makya n'agendako wa Museveni n'ajjayo sente si milioni 10 si milioni 20 si milioni 3 was that billions of money yali akeddeko ku makya n'agenda n'akolaganako ne Salimu Sale muganda wa Museveni nze okumanyi we nategeera nti abantu abo basiru nnyo ate bambwa nnyo bala batufuga kwekeera ku makya ne tugenda wa Salimu Sale muganda nti abantu baatubbye tebatuwadde sente fe baategeka ebituufu Salimu Sale n'agamba mwe temufaayo ngenda bba wana mwe sente naye mulina obujulizi nti bababbye ne mugamba Abitex alina fayiro nga 4 ez'abantu baganda be baani ezitali ntuufu omusajja yagaana ne kakati tebaatuwa sente naye Salimu Sale kyatufula kyokubanga omusajja we simwagala nze nganze simwagala olw'ensonga ali ku sente zaffe Abannayuganda zatumanyirirako zatujogerako zatufiirirako nti tuli babbeega Salimu Sale bebamu ku bantu abatedde Bannayuganda okulukinga ng'abasiru bwe twagenda wa Salimu Sale n'atugamba tujja bongera sente endala nezifuluma era nebantu abalala ne bazitwala abatuufu ne bagenda okufuna sente kati wentunya balamu Bajjo Abitex ng'agamba nti no Mayinja tamwetaga mu nkuuka because Mayinja bla 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 bine bimutambulirako nga naye akola ekintu kyekimu nga Mayinja
agenda mu NRM n'afuna sente n'adda mu people power n'afuna nti n'awagenda enkyukakyuka naye ng'ate NRM yemubeezezaawo obulamu bwe bwonna. Okulya sente za NRM si musango, sente za mubi wa musolo. Buli muntu yenna ali mu Uganda anyumako okubeera nga Museveni amumanyi. Teri kitiibwa kisingira ddala okuba nti 01 wensi akumanyi. Nagamba gwe gundi nze nali wano juzi mu mukolo ezzalawo eri mu politics omukolo ne bantuuza eri ewala eri saakaya no manzi saagala nnyo kaya na bifo bandi awo Erias Lukwago yali atudde yali ayogera nga ntudde babeka ati mukuyitaasa amaaso naga mulindeeko oyo si meya webunamwaya lwaki mumutuuzizza eri meya jangu eno weyagamba meya nasooka naga aŋŋamba osi meya webunamwaya lwaki mutuuze jangu eno Djjacob nensooka nga nokulya nagamba sijja kwogera nga Djjacob temumutuuzizza wano Lukwago era olwamala omukolo nemubuuza meya omanyi nagamba nkumanyi siya nze nkumanyi nkumanyi nnyo nakunyumizako sito yange yakatikkiro nze nali simanyi tekatikkiro amanyi ngaebyadda simanyi tekatikkiro amanyi nga byenkola simanyi oba bitambulizaako bu video yange byenkola nga simanyi oba afuna time n'abulaba naye katikkiro yayita mu bantu abanzala wanajja nayimira maaso gange nga tabanyinze nabbanyega nagamba Djjacob oli otya ekifo kyakukyusa wakulamu oba ekifo oli otya nasooka nenfiizinga naga katikkiro mmanyi nagamba nkumanyisya wakolanga ku telefoni nooko nga toyambala musipi ngaekyemaaso kiteeke mabega nzi nga nkulaba gweka omutukozi wa telefoni na Buganda yali ayambala akola ku TV ya Buganda naye nga tosiba musipi ku TV nini tukulekererayo nawunga. So mu bulamu bw'ensi Duncan, before you judge anyone oli mulungi bw'ogamba nti Mayinja mubi yakola ki kyekimufiisa omubi okunoonya liziki y'obulamu bwe n'abaana be ne mukazi we kyekimufuula ekibi nga nkugambye nti esente za NRM za gavumenti ya Uganda za buli muntu wa Munnayuganda ali muno buli Munnayuganda ali muno kimukatako okufuna esente mu gavumenti kati Mayinja oba ng'akedde ku makya n'ayiya amagezi gonna n'azifuna waki omuwalana nga te naawe ogendayo n'ozifuna kati oba nga Abitex mutuufu nnyo waki yali esente z'abapromota konga president wa promoter waki agenda mu NRM n'abasaba bayirire ba promoter abafire bivulu byabwe waki natula ku mmeeza ne bazitema n'abatufu ne batafuna ne bakazi be ne bafuna. So before you judge anyone, first think about yourself. Gwe nga gwe omuntu ajajinga oli wa mazima ye oba oli wa mazima goli wa kitalo nnyo ye abaffe NRM tuganyimbi kubanga nange sijiwagira neiso akenema kya kunyigira muntu alimu NRM because naye anoonya mmere yanca aplaningira baana be future aplaningira bulamu bwe future enensi wobeera omugezigezi ogivaamu ng'oli mugagga bw'obeera omusirisiru abantu bajja kukozesa bakuyiteko bo bagaggawale nga tebagenda kukeera makya kwogera bigambo bingi nnyo ku embasi ng'abaana baabwe bonna banya basobola okuyita ku embasi nga gwewo tasobola kuyita ku embasi nze nga sinakeera amagye agamba nti awamaani soka neebuuza olwegamba awamaani kikyagera okuteeka ku tebo yange waliwo wote waliwo nze nekoze ntyo nange okuteeka ekintu ku tebo yange kyovola siringiza mu bitankwatako sikera ku makya kugenda mu biddiru z'abantu era tojja kunsanga nga ndi mu kwegayira mugagga bwe Brian White ajja ku bondabe nga nyimirire ne Brian White byakisiru sibikola. I value my repetition nganzo omuntu erinnya nenkodde Djjacob Omutuuze omusajja omugagga omu yaŋŋamba Djjacob mu bulamu bw'ensi you need to value yourself, you need to stand out in public. Ogaa nti nomanyi abantu bayinza okuba nga bagagga nenze teriyo sente zisobola kungula, teriyo sente zisobola kugula repetition yange na magezi gange kyovula we natuuka wa Museveni ne banga bampe milioni 8 mu milioni 8 ne bangamba ate munnange gundi agenda kulyako gundi agenda kulyako ogenda kulyako milioni 5 bagamba muzireke era kyovula we wankubira essimu ne bangamba simanyi twagala tukugate mu bantu abavuma Bobi Wine tugenda kuwa sente wezi ne bagamba teriyo sente zigula kitiibwa kyange kyoleko ndi sente zino zibamba bloka zibamu babulooka Museveni awakuma amanya kuwadde 8 mu bulamu bw'ensi waliwo ekintu kye bayita corridor of power. Corridor of power we wabeera abantu abawuliriza ebisenge bya powers kiki byogera ekintu kya federation kyolaba ekyo bagenda bawa milioni 18 nogenda okubaliramu bilioni 18 nga bayinza okufunako bilioni nga 5 nga bilioni
13 zonna zigera kubulira mu corridor of power. Wali abantu bookera ku makya n'otunuulira omuntu n'azimba petrol station eyo mu kyalo n'ogamba naye omuntu ono ayinza okukwata petrol station eno n'agizimba mu kyalo eno awatali n'oluguudo lwa ttaka n'owayita emyaka egyo n'ateekawo oluguudo lw'ettaka olwa kolansi noyebuza omuntu ono yategeera atya abagagga bagezi alina vision ategeera nti kumbe oli nanyini gundi eyo ate kubanga yali ali mu corridor of power. Corridor of power kyeyakola eyekoyima eyo bazo nti wali amafuta batandika okugula poloti ku sente ntini nnyo weziti ubata kugula poloti ntini sente ku sente ntini nnyo ate ne bavaayo bagala bananyinzo baziguza government ku sente nyingi era nabo tobanenya bakolera bulamu bwabwe kola ki kuba bulungi mu nsi muno bw'oba Katonda akwadde omukka ng'olina okusomoka use your opportunity as long as tose as long as tobye niwe okozesa amagezi go n'ogenda Museveni n'omubbako sente mu lukujjukujju n'amagezi go nga tomukutte mu mabaka mutta lya sente zo okozesa amagezi go n'otatisa baana b'abendi ku lwa benefits zo nga g'omuntu. You understand? Because abantu bangi bali mu kufa mu bintu by'ekisiru. Ekitegeeza bana bavuma omuntu nti yali desene za Museveni ne bamusa ku ntanda bakola nsobi. Ngomanya basiru baziyita sente. Ng'oggyeko obulamu essente zirina amaanyi. Ng'oggyeko obulamu essente zisobola okugulira n'omukwano. Ng'oggyeko obulamu essente zisobola okugulira obulamu obulungi. Dankani ku nsi kuno teri muntu atayagala kubeera mu bulamu bulungi. Taliyo. Kyovula bannyinaffe bali mu nsi za Buwarabu okukola future yaabwe. Baganda ffe bangi bali ku mawanga kunoonya future y'abaana baabwe. Baganda ffe bangi batuleseewo mu media kunoonya green pasture ennungi. Okufuna akatabo ka Bungereza, okufuna akatabo ka Canada, okufuna akatabo ka America. Abaana baabwe babeere mu bulamu obulungi. Kati okeera ku makya n'okugwana Munnayuganda munno nga Mayinja n'omukomerera omuzza ku ttaka oba Munnayuganda mubi batoyagalizza. Kyovula Abanigeria batulekayo nti Omunigeria asobola okugenda mu nsenda nabba n'agenda Nigeria ne bamulekaawo. Naye ffe wano abagwira batubba nga bakozesa gavumenti yaffe eno. Omugwira najja n'agula ettaka lyo naye nga waba tosobola kugulayo ttaka. Otegeera? Bannayuganda bannaabo bazza ku zero. Wakiraba ekino ekiri wano nga Sipapa gye yali abeera. Babasenzeewo bonna. Mukazi wati yakeera mu kyokola endagaano emitwalo 7 edda ettaka balitutte n'amaanyi. Kituufu. Otegeera? Awo mba sikuwagira naye nkera ku mateeka nti Mayinja yakozesa erinnya ly'ebbulandi ye nga Mayinja n'agenda afuna sente mu gavumenti. Nsomaye wakisa afuna sente mu gavumenti. Tosobola kugenda makya kuŋŋa nti Djjacob tugenda kuteeka mu bantu abasirusiru ovume Bobi Wine tukuwe sente. Oba mbaze sirina magezi. Oba mbaze nti n'ekitiibwa kyange tusiwadde value. Era nababuuza ku myaka gyonna gye nkoledde rediyo waki mundaba kati? Waki mwandabye kati nga mbaze okukera ku makya okukyankalanya ku bya people power? Nze sisobola akeera makya okukwata kamwa kange kuwemula mwana wa Bobi Wine, kuwemula mukazi wa Bobi Wine, kuwemula Bobi Wine. I cannot. Teriyo sente zisobola kukeera ku makya kussa kitiibwa kyange. Oba muzireka temumpa muleke. Era wena postinga esimu ya Bobi Wine ku peji yange yantaasa ebintu bingi. Yantaasa obutalya sente wadde yanyiiga nga ye. Yantaasa obuteweebuula wadde yanyiiga nga ye. Yantaasa abantu okulekerawo okunvuma. Wena postinga esimu ya Bobi Wine ku peji yange yandeeta obutalya sente za NRM oba za government. Because bankubira amasimu tugera ku wano katuwoli tukulaba olina amaanyi wano woli osobola omukendeeza oyagala sente meka ne bagamba miliyoni ebyo tujja kuwa 3 nesukanga nti 3 sibikwatangako. Ebisatu bino nga mbifunye bisobola okukolera future Melissa naye nkwatako miliyoni 10 neziteeka ku akawunti ye n'agenda asomera Canada. Ompulira n'agenda asomera Canada emuzadde omutuufu yena ekyanabadde alowooza. Nenkwatako miliyoni zange 10 nengule ennyumba nenkwatako 10 nekiteeka mu business. Naye repetition ya Djjacob tata Melissa muwala wange we nakola video nga avuma Bobi Wine anenyumirizaamu. Muwala wange anaakera ku mateeka ndaba mpemula Bobi Wine anaakera ku mateeka nti ndi proud ndi tata wange. Ku nsi ya Mukama nsobola okuswala naye nswalira muntu ogwo. Nswalira muwala wange. Era buli kimu kye ngenda okukola ngamba wate muwala wange alabye video yeno. Wala video yange nakola ku peji eno ey'abakazi 2 abali ku mutima. Yagindeetera ne mugamba
yajja n'agamba daddy ne video zino zikola olikooti nemugamba nsokola ntegeera kyekisookera ddala ekyokubiri evidiyo erina message lwakubanga yaji eri mu kutambula terina message wagyeva kati genda ku channel eyo otunulire program engeri gyetambuddemu yonna paka ku vidiyo eyo ojja ombuulire oyizeemu ki n'atula ku page yo ya programu eno ku vidiyo ey'abakazi 40 abali ku mutima gwange n'awulira buli kimu kye nayogera najja nga wayisewo awa ng'emu najja naŋŋamba byoyogera ebyadde mu vidiyo bituufu nemugamba bituufu nemugamba I used to be a person who does not respect a woman and I thank God you came into my life. I started respecting a woman. Nagenda nga mu club nga nnamu abakazi 9-7 misa wajja mbulamu bwange watereeza entegeera yange watereeza obulamu bwange watereeza my future n'entereera kati abasinga obungi oba obwongo obutono batunira bibi byereere biri mu kintu naye nga tasobola kutegeera message neevuddewo kutuuka wano kati gwogitegedde abalala ne banjajinga bulala sifaayo azilonga aziga omwana wange ontegedde eyo issue najijja ku tatanfe bamusiba ku diary yali accountant wa diary corporation bamusiba nti nabbye esente abawalankanyiza sente yatutuuza abaana ffe nanaga nti abantu bonna bayinza okunjogerako naye mmwe abazima ensi ne bagemanyi ebifaanana bitya naye mmwe bensula nabo benazaala mulina kusooka kumanya mazima sibbangako sente ekintu kyali wekiti bakama bange bansabanga sente ate nga babosi bange bewampa omulimu nga sisobola kugana bawa sente nga nze accountant ngezawo ne basobola okungoba nabateekawo omuntu omulala asobola bakola ebibakola ki kakati abantu bagenda tonabba sente naye bansima munsi ne mundaba mbeyanziza nekyo kino ekituufu as long as mukazi wo omwana wo asobola okutegeera amazima don't give a damn about people bajja kwogera nze n'abantu bajja mu whatsapp yange ne Djjacob oyogera nnyo you talk too much biyogera bikuswaza nemugaba sifayo kuswala ku nsi nze nswalira muntu ogwo mwana omuntu ogwo gwe nswalira Katonda okitegeera lwaki Katonda ajja mu kyokubiri kubanga nze Katonda w'oku nsi Katonda yabadde asookawo ninze Katonda w'oku nsi nswalira mwana wange ne Katonda abasigadde I don't give a damn so nva wagulu nga nsaba bajjo balunywa bandi bonna bonna abali mu bintu ebyo baleke bannayuganda beyagalire mu nsi yaabwe tebateeka nkongoolo nakuteekawo obukyayi na obusosoze bwamalawo Rwanda obusosoze bwaleeta Rwanda okuyiwa amaziga gwatamanyi ekyali e Rwanda fe abalyanga ebyennyanja mu biseera ebyo twalirangamu engalo z'abantu kyova nti abanyanja tebalya mpuuta because bamanyi baganda baabwe babeeranga omwo naye lwaki bano abasajja babakola ebintu byebyesigama nnyo Nuupu nanti Nuupu kyekiddukiro ekya sympathy bwe olaba omuntu ayagala sympathy abeera mu Nuupu bwe olaba omuntu ayagala omutendereza ku mitumbagano bamwane olina okubeera wa Nuupu because Nuupu erina amaanyi ku kitimba okitegeera kyova ne bajja keera abantu bagamba nti Djjacob oyo wa NRM because avuma Bobi Wine okitegeera bakusiigeko mu bantu nti gwe oli wa NRM bw'otagenda mu ndowooza zaabwe balowooza nti walya kyokka ate nabo balya ne balya mu lulime ne mu luzise ne bajja ne bapulitininga okundi Bobi balungi kubanga bongamba nti yes NRM mbi neteekawo okulonda netukugenda mu ffenna abanuupu abaaki baani bwe bambi n'okulonda tukuzire okulonda tukuzire kuba tekulina makulu bw'oba nga nti oyagala Uganda empya ng'ekintu kiga okukyusa Uganda empya kwe kulonda tukuzire abaopposition bonna naye bagenda mu kulonda kiba kitegeeza byonna ebikolebwa mu kulonda babikkiririzaamu either okubabba obululu oba kola ki babikkiriza because emmundu yokka yesobola okuggyako omusajja ono ebigambo okumulabisa tebijjera kumutwala musajja ono ne bamuvuma bitya tulina okuteekamu akabuli Uganda omanyi enough is enough katukwate amajambiya katukwate ekimugambe nti munnange leero vaako asobola okuvaako naye ate tolwerabira nti Katonda si musiru
Katonda alina ensonga lwaki akyawadde Museveni omukka. Emyaka gyalimu mikulu nnyo okusinga gya Magufuli. Magufuli yamutwala n'aleka Museveni n'abeera awo. Ate muzi Katonda alekawo abantu batereze ensinga wajagala. Bajjemu abantu abatalina makulu mu nsi. Naye nga bakulembeze. Abantu bwe bavaamu ate ndo omukulembeze yegwa ayagala n'amuteekawo. Gw'obadde tosuubira. Binayisa yali talina kirooto kya kubeera mukulembeze. Ne Binayisa yafugako Uganda. Kagibe nga myezi naye awanikira kubaamu bwa pulezidenti abafuga Uganda. Uganda eno okutereera tulina okusooka okutegeera nti Uganda yaani yeffe si bakulembeze. Bwebanga yeffe waki twenyingira? Waki nkunjuwana nani because oli mukiga? Wanyisa okudda ku leedi ngamba nti no yagende yesimbe waabwe. Uganda yeffe. Fena tuli bana Uganda either ngova Kasese, either ngova Bunde Bujjo oba Karamoja. We are all the same people. Ekyo tunakiteeka mu bwongo bwaffe Katonda ajja tuwa omukulembeze oyo anatunayiting. Atajja kera kumaca gante mu central bayindowoozaako. Atajja gwenda aba western bayinja okulowoozaako. Kuba kiri mu Uganda tekisinga kuluma Dankali nakigamba no ku program okuba ntutuuka mu office ezimu n'osanga kwaga Katonda mugunu okaba amaziga ng'omuntu ali mu office yeebadala yeeraga naye ng'akugamba nti yali awo Munyankole era gwe Omuganda ogendayo n'akubuuza wajja otya wano watuukawo otya oli mu ngeri ki okufuna passport ng'olinyako erinnya ng'olinako face efaanagala Abanyarwanda maama wo Munyarwanda tata wo Muganda kizibu. Kati Uganda eyo tetugyagala. Uganda tulina okuba nga tuli united. Ensonga ki Katonda tanatuwa mukulembeze oyo asobola tunayitinga. Akyatuwadde abakulembeze abatunyunyuta obunyunyusi, abakulembeze abatukozesa okutuukiza ebigendererwa byabwe because tulina kutegeera quality y'ekigambo kye bayita for God and our country. Watunakitegeera ensi Katonda ajja giwa omukulembeze oyo anaagitwala mu maaso. Bangambye aliyeni agenda kuteeka ekimuli enkwacho festival na kivuba. Tekisoboka. Ate kitya? Tekisoboka. Nakivubo si yeeri utakolanga ekyepukulu ekikompola. Nakivubo yakakati yetwogerako erimu trillions okubanga eyimiriddewo ate nga bakyajongeramu ssente. Nakivubo gye twogerako n'omukolo ogenda ogiggulawo tegugenda kubeeramu bayimbi. Kati osuubira nti omusajja omusiro okuddira trillions of money okuteekawo abantu bonone kapeti ye. Kapeti eyo ogimanyi eri awo wansi awo. Kati olaba kano obusabe bwe tusambirako ekiro kapeti yabiwa milioni 3. Kapeti yakoze butaafu. Era sanga mubadde musoboka producer abuteekemu obusaawo obwo ateekemu ekifaananyi kapeti kataafu ako koolaba ka milioni 3 Muganda wange kabbeeyi ettala lyako lyokaleka waggulu awo okwaka lya bbeeyi. Kati osuubira nti no hamu musajja businessman musiru ekyamugagaza okutuuka ku myaka emito si musiru alabira wala ku myaka gye tuyinza okuba nga musengana obukulu naye hamu mugezi nti asobola okukeera mu kyokukwata sinja omutwalo gumu naagufula emitwalo 5 nze kyetasobola because that vision sigiina. Kuba mulimu abantu Katonda bye yatonda nga bo bajja kubeera baweereza, mulimu abantu Katonda bye yatonda nga bo bajja kubeera bagagga, mulimu abantu bye yatonda nga bo bajja kubeera bayiiya, mulimu abantu Katonda bye yatonda nga balina kutambulirako mu nkwaza abantu okufuka kye bali. Abantu bonna abalwana entalo bajjukirako ba David, bajjukirako ba Jacob, ba Samson kyoganda abo kaka be bakola ne Malaya bamujjukira mu Bayibuli nno ne Delilah eyalekera ku mukyukuleta Samson okuluzinga enviri bamujjukira mu Bayibuli. So tosuubirayo nti enkwacho festival esookera ku mukyukubere nambole mpozi tomanya ebintu by'ensibizibu naye okusinzira ku ssente omusajja ebyatadde wali enkwacho festival genda awo enkeera aba alina okukozesa milioni ng'ekiti n'ennyo milioni nga 3 nkugambye matono nga 10 okuzirawo okutereezaawo nkwacho festival webadde awo wantu wakozesa abantu nga 3. Abantu ebyo buli muntu ali wakati asembe okufuna sente zinenyo bitwalaga esaawa zino kyokka nga kyewunyiza tewanna bakutandika kukola naye abasiimula obutebe abakola biki batandika asembe okufuna sente mitwalaga. Tujja gendayo olambuleyo olabe wali abakazi abakola balinganga mu 100. Tumira ku Jordan
Jordan, by the Jordan. Big up on yourself, Jordan. I nego nyingi awo asangibwawo ko ham kukisawo kya kivubu. Nagenda we nateka Djjacob nina erinnya. Mama. Nilo chiwandika ko. Natukoyenga abakazi baga ose Djjacob. Nakola bu video bwabwerere. Nanga amaduka ga. Sagala kujja ko bantu sende baganja Djjacob ati Djjacob mukopi. Nze sende zimazamu ne following Katonda gye yampa abantu okumanya. Saajigula. Manyi ga Katonda. Kyova ne wano wetuli. Kubajira bate? Immediate. Gamba ku Mystic. Mystic wano chali wangu ono yampa poster. Bino bibane binene mu campaign. Nanga Djjacob gendo fa kalulu ne bagenda kukuba kalulu. Kwango ze independent ne mugamba ze Djjacob. Nyingire ekintu nga manyi C paka ku Z. Singira kintu nga sikera kena macho kubeera mu wanguzi wakyo. Never. Ate buli lutalonda manyi nti obiingiddemu. Nonda banga njogedde ku muntu. Mbako n'ensonga ki mwogeddeko. Ate mba ne wino. Panga to agenda kumaka kunziramu. Anziramu fo. Nga kimenta mwetegefu. Ebiddako. Kwange ebiddako mba ngenda kwabya. Mba ngenda kwabya wino. Mba ngenda kweta ddala wino. Ense kwata ku mutwe etagambe kati era muntu agenda okunziramu alina okunziramu nga alina amagezi. Eyo wala bajja kwebuza nnyo agenda simu inaako buzibu. Djjacob simu inaako buzibu nenga muganda nga buzibu we buli. Djjacob sigooka. Ate Djjacob nemanyi nina ekibuli. Ate nemputtu. Obuzibu we buli bujja kubeerawo ate wanejjimbamu nakera maaso nga timu ekyanvuma nkyayongera. Gakyali mabaga. Djjacob oli muna byabufuzi. Si muna byabufuzi. Manya oli politician. Ndi mu politics ne si muna byabufuzi. Oli mu politics. Ndi mu politics. Kitereze ndi mu politics ne si muna byabufuzi. Oli muna byabufuzi. Muna byabufuzi abukene wana mu politics. Wala abantu ba practicing amateeka. N'abantu abagoberera amateeka. Kati nze ndi mugoberezi wa politics. Nesiri politician. Politician ye muntu akulimba ngayagala kutukizaako ebigendererwa bye. Nze mu byenjogera sirimba. Era nze mu campaign zange natuka ng'omuntu angamba nze nonda wa Nopu. Sisobola kutaka na simanyi mukaya munnange nze Djjacob nyamba nja kola kino. Nkulekerayo ne ntambula ne ngenda. Bwe ngenda onanga nze ndi wa NRM sitagana kwogera. Because of onda zenti oli wa NRM sisobola kera mwacha kuguza kirowoozo kyange nga oyina ekintu kyokkirizaamu. Nze omuntu akera mwacha mugamba nandaba nga sitanjagala. Mulekerera yawo ninkwata lino. Sesiba ku bantu sesiba ku nsi. Kati ndi mu politics ninga siri politician. Ndi mukulembeze. Siri mufuzi. Siri mufuzi ndi mukulembeze. Bintu ebyawukana biti. Nnyo byawukana. Mukulembeze yawulize endowooza z'abantu n'azigatta. Omufuzi yake atukise n'afuuka ne dictator. Nga Museveni. Atuka ekiseera n'afuuka ne dictator. Lwaki nkubuza ekintu ekyo? Waliwo video akatambula Museveni, President Museveni yagambye nti Elias Lukwago tamanya budde alinga kifaananyi. Twamusaba obusa kifaananyi kye twagala ekyaffe kiyitawo. Ne ngamba awo tuuse mu Uganda gye tutambuliramu. Meya Lukwago, meya waba division, ba kansala, ba MP, fenna tuli bifaananyi. Kiddemu abantu bakiwulire ba kansala, meya wa division, meya wa municipality, ba MP fenna tuli bifaananyi. Ne ba MP? Politician alaba bulabi takwatako. Obaka era amachira balita sede ku division sikirizo banazikwatako wenti. Abazikwatako bati ba technical. Ba technical abakozi ba government. Abakozi ba government bonna yakera kumachina n'abagama teeka ago batambulirako ya protecting anya abantu abo. Tuyise ebintu mu council nga netubisiza batagawale. Kiva abantu politician avamu nga mwavu nenga tawunikira akawa omuwanika nga bagagga. Abe bayita bakiraka to council bebagagga. Kati bano basimanyi ba ate omuntu omulala ye president. President ye alaba ensako yonna ng'egyetambulamu. President asookera amakina agamba nti tufunye obuwumbi nga 100 oba $, okuva e Bungereza. Naye munkwate obuwumbi obwo 100 obutuuka. Njagala akawunti eno mugitekeko obuwumbi 5 oba $. Tubajja mubuuza ate waki mukama waffe. Because oye fountain of honor. Fountain of honor manchi kitegeeza yavaako omukisa gw'ensi okugaggawala oba okwavuwala.
President Museveni wabanga ayitawo n'akusiima waati asobola okujja wano n'akuteeka ali n'ofuuka omugagga asobola okuwa ministry ne batakubuuza why wasoma kyenkana ki ninagaba beerawo ate n'akuwa amannya go bakulembera. Yes, kakati ekya Erias Lukwago president kyeyayogedde tekiri ku Erias Lukwago kyokka kiri kunaffe abakulembeze ku mitendera gy'enjawulo. Erias Lukwago meeya y'omu ku bapolitician abatalya nguzi. Kankikuddiremu. Erias Lukwago meeya y'omu ku bapolitician abatalya nguzi. Bagamba naawe tolya nguzi. Era Erias Lukwago meeya y'omu ku bapolitician abagenda okufa nga baavu. Yakumidde ku musaala gwe. Kankikuddiremu. Erias Lukwago alinga nganzi. Nze tosobola kujja bunnamwano nga nsimanyi olina ekintu ky'amakoona weekino ekigenderamu. Never. Kubanga omutima gwange mugagga. Omutima gwa Erias Lukwago tegusanga mu bapolitician. Bapolitician bangi nnyo bali mu Uganda nga tebalina mitima migagga. Emitima gyabwe myavu. Bakozesa abantu okutuuka we bali n'ekwegaggawaza na famire zaabwe. Kuba bulungi. Otegera naye Erias Lukwago asobola okulaga nti buli kimu kyonna ky'alina akijje mu looni nga basala ku musaala gwe oba akijje mu nsako ye gye bamuwanga kanso eya KCC. Kyova nti Museveni yamulema okumutegera because teri sente z'omu muyigula Erias Lukwago. Tosobola muwandira kugenda kuwa biliyoni 2 kola kino. Kyova bonna bameeya abasigadde bonna baavaako nga bagagga nga balina amataka mu Kampala naye Erias Lukwago talina kizimbe mu Kampala. Okujja kuwali ewakaliga wasula we nali nsula ewakaliga. So Museveni okwogera ekyo kyekiri mu Uganda olonda meeya nga talina kyakisobola kena majja kukyusa. Kaabe MP bajja muyita wali amugamba mumanyi president ayagala kino kwata miliyoni 10. Otegera omuntu ayinza okuddira ow'amaanyi ye sipiika kubanga budget ya sipiika esinga neya MP amaanyi. Kyovula ku sipiika bakwate mutinembi gy'essente ne bakulonda okulonda sipiika. Sipiika oyo alina okuba nga ali kimu ne president nga president kyamugamba kyekikola. Era nsaba nnyo president sipiika baleete etteeka erigamba parliament eronda president si eronda ne bajja direeta manyi dijja parliament ejja kutuuka ekiseera nga yeronda president. Tuwone abaana baffe okufiira obwereere, tuwone abaana baffe bawamba, tuwone abaana baffe batomera, tuwone abaana baffe babuzaawo, tuwone baganda baffe banyinaze bebakera kumakya okusonseka ebiti mu bukyala olwa byabufuzi. Tumanye nti yes tetukyalina manyi galonda eddoboozi baffe baatutujjako bebeerondera katulonde MP n'abasigadde bagenda batulondere president. Lwaki buli muntu ayogera ebigambo nga byeyogedde bagamba yalya? Because ge mazima nti majority yagala kuwulira nti Museveni agenda naye nga yaleeta Museveni talina gy'alaga n'omwana agenda kujja atukala kati singa tetugwamu katengo. All about katengo si bapolitician tebakyusa nsi, abantu bakyusa ensi. Bwe tutuukira kumakya twoyiwa ku ntebe roodi nga Museveni vaako ajja kutegeera ne baleeta tiyagase nti abantu ne beeyongerako ajja kera mumakya agamba manyi ewanyu waawo ekintu kitadde naye tulina obutiitizi tutumbya obuzimbe bwe twazimba nako abaana bange banaalya kati olutalo wonyumyamu ku ntalo wotulako bazeeyi ne bakunyumiza entalo kubanga entalo zisinga kunyigiriza abakazi baana n'abakadde abavubuka bo bali kalekaleko kubanga badduka naye omukazi omwana nga muwala twali ebundi bujjaawo abaana bawala nga bali mbuto nga bali ku boda myaka 13 obana nga bulinga nga 10 bonna tebufaayo buna babwereere tebufaayo bukyalina n'obwongo obuto nenga tamayina nanyini waayo. Yes kusaba busabi Duncan Katonda atuyambe atuwa omukulembeze oyo asobola okulumira Uganda. Bino ebintu byenjogera teri opposition asobola okugamba omupolitician ajja kujja agambe wano ku mukutugo Museveni tujjera mujjako ninga akimanyi nakyo sente tasobola kuvaako. Ayina sente, ayina fountain of honor. Eyo fountain of honor togiyizanyisa ye 01 wa Uganda 02 wa Uganda omumanyi ye Kabaka Mwenda Mutebi mu reality kyandibaddewo ekiti nojja kusanga 02 wa Uganda ayinza okuba nga sipiika ekituufu ninga Kabaka Mwenda Mutebi olina okuba 02 nanyini Buganda nanyini Uganda yalina okubeera 02 baida alina kubeera na 01 kubanga ye tebamulonda olina okuba 01 nebina baabikyusa obuyinza ne babuteeka mu kintu ekyo ekiri awo kati tusuubirayo nti Uganda ejjakera makyefu n'omukulembeze n'akalulu
tosuubira nti Uganda ejja kera kumakya efune omukulembeze oyo abantu gwe baagalako omutima kubanga ne Museveni yaliko darling abantu kabamwagala bitya naye esaawa ze bajuliza n'Amini esaawa ze bajuliza Amini yava dda yavunda dda singa akomawo nze kyova ntusaba nnyo Katonda akwate abakulembeze bonna aba Uganda abafugako nga bakatandika Museveni nga yakatandika ekisanja ekyasooka amugyemu components amugyemu ebirungo ebimu byeyalina ebyagaliza Uganda agende ku Amini components yayina ebyo ebirungo ebyagaliza Uganda abiteke mu nkulembeze omu abatutwala naye kijja kubeera kizibu because Katonda munyiivu gye tuli Katonda okuba Museveni bano akyatulegere nti Museveni ajjemu empulungusa ezo zatayagala kubanga Katonda yakwata chensi naga nti esimu ebeere wano Djjacob fa Djjacob da mu kifo kya Duncan vaawo dawan Katonda yasalawo asookera ku makya naga nti Djjacob yafudde musajja twamulebye nga atambula yakoze video naye mufu ng'omuka yagunzigyeko dda ng'olina billions emeka ku akawunti nga tesobola kugulira mukka ge gamanyi ga Katonda era bwe tunategeera nti Katonda yeerondera abakulembeze tujja kudduka emisinde buli muntu yenna adde ku mavivi gasabire okulonda okuddako Katonda tufunire omuntu yasooka okutwala Uganda naye wange essaawa zakakati ng'Obwakabaka tetubuwa kitiibwa abantu abakulu tetubawa kitiibwa amachurch tetugawa kitiibwa okuvuma kulinga ng'okuvuma abaana tetutyabawa kitiibwa abakazi obwerere tubambula Djjacob omanyi nti omuntu adda ku social media okwo ate nkyabye mu biseera bino nga tatidde nadde mu Buganda n'agivuma n'agigira ati si Buganda yonna omuntu adda ku social media okwo n'ayambulirwa omukazi ye Uganda ey'enkya omukazi gwe bayita maama omuwala n'amwambulirwa bw'ati naye ensi n'eseka ensi n'emuwagira gweova noga bannange okukwata bulungi omukazi kintu kirungi abo motivation speaker ye mufumbo abantu basiru lwaki ebyobufuzi by'ennaku zino byayingiramu nnyo okuvuma ennyo okuwemula omanyi Djjacob olinga kino naye nga oli bulungi ebyaddala eriko afaanana ex wondooza taakuwone era yawona nga naggwamu omanyi waliwo ekintu kibayita okusumba bw'otunuulira ba oppositions leaders ababaddewo bonna batwale nga abasumba abasumba ligimu zaabwe bw'otunula ligimu ya Besigye timwani mukuvuma naye bw'otunula ligimu ya pulezidenti wange gwenzikiriza mulimu okuvuma lwaki mulimu okuvuma gwe mutunula ebikolwa bye biri ki ligimu y'omuntu agikulembera yagiwa n'endowooza ne direction kyeki kibayita omusumba wasumba bubi church n'endiga zibambi era tewewunya nnyo church okujjulamu sex because n'omusumba aba mu sex omusumba ng'okijjayo eno kiteeka kati mu politics omuntu abeera ku opposition nga w'amaanyi yasalirawo entegeera y'Abannayuganda bagera kutegeera batya kyova olaba nti ku ligimu ya Besigye abali bejjumbira nnyo ebyokulonda baali batono naye nga bategeera ngasobola okusanga nti omuntu ono kamulonde for the sake of this eno gye ntwala balondako n'omubbi omubbi wa boda ne number plate ne bamukwata enkeera nga kansala yabbye number plate awantu naye nga yajjidde mu kibiina yajjidde mu kibiina kyenzikiririzaamu nze nganze naye nga ate kansala ewaffe ne namwaya tulina ba opposition abaganda ba opposition naye ngaekiro babeera mu state house because tosobola kera makya kugamba nti oli meeya ng'ogenda kulwana ne state house manya ekyalo kyo tekijja kera makya kufuna byekyayetaaga olina kuliraanawo ti state house okuwuyira kakolansi akamala mu municipality yo bwowakana gavumenti eriko ng'ebinnya bijjula mu Kampala ng'ebinnya bijjula mu Kampala ng'alyoka bakulaga nti no yes oyo ffe tusalawo muhozi ajja kujja atambule ebinnya nga babikola amukolera campaign ez'omwaka ezijja mu maaso ffe tuli mu kumulwanyiza naye ye ali mugamba nti omwana wange
mukumye nti abantu mwagala no alimukola byancha alimukola bijja maaso because ye takyatunya kati wano fe tumuliko tumukuba naye ng'ebizibu biri nti mwana wange mutunze ntya mu bantu ekisooka anywa nnyo omwenge tamanyi kwogera naye kati nkoze ntya omutunda abantu bamwagale okitegeera byebizibu bya President Museveni eddagala si ebizibu eritali mu malwaliro si byebizibu bye President Museveni ebizibu si byakubba simanyi sente baminisita ze babba si byebizibu bye mbw amabaati bagabbe si byebizibu tebyemukwata nako ebizibu bye nkumye ntya obugagga bwange nkumye ntya abazzukulu bange okubanga baleme kubeera ng'abaamiini nkumye ntya abazzukulu bange baleme kubeera ng'abobote ndi essaawa zino bali mu kusabiriza essaawa zino abaamiini balina kwekuluza ku Museveni okufunayo kwe bafuna nkumye ntya obugagga bwange okugenda mu nsikirano abasajja ba Aga Khan kye bakola nti Aga Khan yafa dda naye bizinesi ze zitambula ne za Aga Khan zikyatambula batambuza erinnya lya Aga Khan ne mukwano abaana be abazzukulu be because yalayinga foundation Museveni sawa zino ali mu kulayinga foundation ekyabuze mu Uganda amaka gasasise basingle mothers bangi basingle fathers bangi tetukyalina muntu ayinza kulowooza kulayinga foundation because ekyobugagga kye tulina tukitunze tukimazeewo tuguze mabodaboda agasse baganda baffe option yoka gye tulina kutwala baganda baffe kubeera bakadaama basekadaama banajjawo obudde okulayinga foundation okuuma Buganda okuuma Uganda alina basa bwavu alina kera kumakya basuffocatinga muzaale munzaale mbi mube nga temulina ddwaliro ye ng'akola bibye amakubo nga mafu ye ng'akola bibye because ekkubo tebimukwata kubanga emmotoka gyatambuliramu tewulira kinnya atabeera mu fulu esi abaana be bonna bazadde kabe bazadde mabbali bali mu bulamu bulungi naye ekibuuzo kiri nti gwe agamba oyagala change abo bali batya foundation ki gy'olimu nagamba kasita olondesa obusungu n'abakulembeze bonna b'olonze bagenda kujja nga bayabayaba you understand so nsaba bannayuganda bakkiriza amazima bw'okkiriza amazima tegakumenya bw'ogamba nti omuntu oyo simusobola kikkirize ogenda nti simusobola naye nnyo okukola kyensobola nganje omuntu nyinza te omuggyako 10 ekinandeeta okulinda omuntu gwenjagala nyinza te okumuggyako 10 ekinasomesa abaana bange kyova nze sinenya mayinja naye nze sisobola kuwemuka lwa ssente sisobola kukeera ku makya Duncan kuwemuka nti ssente zemazeemu kyova tojja kunsanga nga ndi ne White Brian tojja kunsanga nga ndi ne Mama Fina tojja kunsanga nga ndi abagaggagagga abazze mu Uganda siina mugagga gwe nali miitinze omuntu gwe nali miitinzeeko ya Mama Fina Mama Fina namumiitingako olw'ekigendererwa kyange kyali kimu kyali kya mukazi wange kyokka namumiitinga mukazi wange yampaabira ya Mama Fina ne mumiitinga yali amanyi naga Djjacob nga sikulyanko musaga weziti kiki ne munyonyola mugamba Mama Fina ABCD ekinkumi okubanga nkyalina respect yange tojja kusanga sex tape yange because manyi nti wenafumya sex tape yange omwana nagikwata sita muntu omu emyoyo gy'abantu gizize nga gimpuliza ku radio gigera ku luzinga watu bikolo trust munzi kali tulina okwegayirira gwawo akatambi ng'oli bwerera akatereka alina katerekera ddala kubanga bwe kanaafulumira bwe kati simanyi ogenda kuddamu kunyonyola bigambo ogenda kubanyonyola bigambo ki nino nkuba njagala ntwaleko bapasita bunyomulabeko abapasani Bugembe tujja kugendayo ani omulala pasita Bugembe tujja kugendayo tujja kufuna olunaku lumu tuyisemu eggaali tugende wa Bugembe tugende wa Bujingo nkolera ekyo tujja kugenda olinayo suuti tujja kufunayo sana fukufunayo sande mutusoka wa Bugembe netuddako wa Bujingo tumaliza wa Bujingo ekyo nkikulekedde alhamdulillah by the president president wa Nigina yagenze ewa Museveni kirungi era ne babasuubiza obatera mu nsako billion 10 ogambye 18 president wa Nigina mugezi ali mukolera baana be future ekitali kibi ate si musango buli muntu yena ku nsi kuno
era ngamba nnyo abantu obeeranga nnyo omwetegefu obeeranga nnyo omwetegefu n'ogamba singa nfuna milioni 2 essaawa zino obeerangako ne budget n'ogamba nti singa Katonda nnyamba nenfuna milioni 2 nyinza zikolamu ki edda nnyo nga sinaafuna ssente oba nga saazifuna nga sinaakera makya kubeera bulungiko nga sinakubeera nga obwongo bwange buggule nga sirowooza nti Katonda wampa milioni 2 nyinza zikolamu ki naye anytime Katonda asobola okukera makya n'akyusa olugero lwo n'ofuna milioni 2 n'ekikubuuzo kiri nti olina pulaani y'okukwata milioni 2 ezo ozifuula biliyoni. Muganda nga ndaba ku YouTube channel buli nnaku beera n'ekirowoozo nti osobola okugaggawala singa okera ku makya n'ofuna milioni 3 ogenda zikozesaamu ki singa okera ku makya n'omeetinga President Museveni biki oyinza omugamba singa okera ku makya n'omeetinga Bobi Wine kiki oyinza omugamba nina kyali wange yameetinga Bobi Wine n'amugamba saagala kuyingira byabufuzi naye nkusaba kintu ekyo njagala onteekerebwa n'omukono ngende mu Amerika kiyali ayagala mu mutima tiyali bubi yemwali commendation esaazi ali mu Amerika because kiyali ayagala sagala kugana munange njagala njokyayo biki oyina amaanyi ageza okumpanikira ebbala mu embassy bampa visa nkusaba nkwegayiridde bambi njagala visa ngende mu Amerika nkolera abaana bange chuchu dakika 2 ali mu Amerika so kati kino Kenzo kirizigana naye kati Kenzo nze ng'omuntu yantama mullo si pretendinga era ekyamuntamya abo kubanga ayina endowooza kati gyalowoozaamu nti okulyanira omulangira naye yafuuka mulangira ye kyalowooza naye yo okumeetinga President Museveni mmanyi corridor of power yakireese mwe waliwo abantu baita corridor of power asookera mu ky'okumeetingisa Museveni nga toli suppose namumeetinga n'omumeetinga era corridor of power bebatwalewo basipapa sipapa ku meetinga Museveni wali erya milioni nga 4 eringa bloka yalya milioni 4 sipapa kutuuka ku Museveni amukwata ati mu ngalo abasajja ba investor bangi nnyo okutuuka President Museveni basasula emitwalo 10 egya dola kati Kenzo obakedde ku makya na meetinga President Museveni ekikulu kiri nti ali mukukola bukadde bwe gwe ng'omugoberezi tebikwatako era kyali mukola sente za gavumenti zaffe bamubi wa musolo kati gwavuma Kenzo ogenda wa Museveni olumirwawa ye Kenzo agenda wa Museveni okikyofiirwa obulamu bwe bugenda nga nagenda mu nsi muno buli muntu alina opportunity okugaggawala oba okwavuwala abo abagezigezi nga bakenzo bebajja kubeera nga abaana baabwe bwe balwala bagenda wabweru bebajja okubeera nti abaana baabwe batuka okusoma mu secondary balinnya nnyonyi because bagezibwa ne bagamba nti no nva mu bwavu nesagala kuddamu bwavu kankole minisi zonna sijja kutta wata kankozese amaanyi gange eddoboozi lyange kyeninawo kintunde awantu osasula akutuuka kimutunze alina Museveni kimutunze ensi yonna emumanyi but precautions ebiddako precaution kiki mu Luganda owaye ani amanyi Oluganda wano precaution kiki mu Luganda town clerk precaution kiki mu Luganda precaution kiki mu Luganda ebiddako ebiddirira ebigenda ebabiki ebiddirira kati precaution yakyo wewali problem okitegera precaution ya Kenzo okuvaayo abantu esente bazita zigenda kukola ebyo bigenda okukola oba abantu bamu bagenda ozirya bagenda kera kumakya baziganyirwemu kubanga bagenda bakolanga bapromote bebabakola baba wasene bazita ne bapromote batina bazifunako nezali muzali yazifunako ogata kusimanyi bamitani afandamu ani oyo bamusabani atompazi naye tajja kwogera owe mutunde kayanja naye azifunako mudidi weziti kati bakorridor of power bagenda because nkumanyi abaziga bangu bamanyi kuliko kayanja kwalikani keti wala n'abasirikale abalala era aliwa kayanja ani nkojo bankojo kati ne zino zina bagendo zigaba sako bajaji wa milioni 18
nenga munachosese ajja kutuka bilioni bajaji wa bilioni 18 munachosese bajja kufuna bajja kutuka bilioni 5 ku bilioni 5 kenza ajja kutwala ko bilioni 2 oba 2 olowooza alisatu mwagala kemu oshegera abasibudeni bano simanyi bana bayimbi esako bagireko bilioni nga 2 kale bana bali kwa executive bataleko bilioni 1 bilioni 1 wasigala bilioni 2 baziteke mu sako bajazeola nga yewewoze emyoga nekitakola bajazeola nga bawewoze mu palace model bitakola kwange ebintu bya Museveni byakubba bubbi tebikola ge mazima tasobola kukola palace model tasobola kukola because tuli mu Kampala nziraba bazireta milioni 10 bakagawa sofa mu division ebo na mwaya milioni nga 2 nebo nayo wazifunye kibane kibasowa zigulamu oba zina kisirani oba zina bazifuna nze nibeera ku division bampa report batown clerk esere bazituusako bati bakulaga abantu nobatuukira ne basomesa nga woli era bazifunye mbamanyi gundi yazifuna niwo mugamba walezikozeze nga zimuyita mu ngalo bilioni emu weti ku Uganda eno nga weli ng'oli mu Kampala mubadde Djjacob tusibula batulaba olunaku olwaleero mbagaliza okubeera obulungi kwekikosezza wetuge ndudde olwokagulike mugamba olwokagulike mutero kwa senior bimbu sex omulungi n'emmere embi ogumira ki ngumira emmere embi ate sex ombi danka njagala nnyo sex omulungi waliwo omusajja gwolina okufula sex okuba omulungi njagala nnyo omukazi nga Katonda yamuwa ensulo ze era waba taziina kinkatakatako nganza okunoonya eddagala Wasenga Justin Nantume ate bangaye eddagala gwolina kuba lwe yangambye nti ayagala gye omuwa eddagala njadde muwa liryo twayogerako agala eddagala lyamuyongeramu kubanga omuganga teyeeganga nange naye abantu byenga nti njaga kaddagala kamukazi wange akokusika nemukolako emikolo ate osokumpita njagala kunsikirako mukyala wange nzijja nsobola gamba bali abakulaba nti omukyala nyina asokupangisa nedda nawe dankana osokumpa omulimu woba otya gamba wali nga gwe kamera omukyala asobola okuwa omulimu dankani sokera kugwe kubanga ojjako obeere customer nga asokera ddala ate nze olwedde tukola ffenna kati musiramu ali ku kamera osobola okumpa omulimu bwebanga mukazi oyagala mukusikire nsobola omuleeta nga naye wooli nenkuyigiriza kyokka abagayino tebaliiyo teri kintu kyesaagala nga bagayino banesaagala bagayino nomoni n'emboozi yansesa siyagala bagayino senfuma zali ngagamba sokibo nti nveeyo wanaye omusajja ankozeeko bulungi zino wakisi ez'okugira ne bakumwa nzimanyi kuba ne saluni njagala gikola nga yabyenkwawa zali yanyumiza sokibo gyava saluni nyo gikoleeyo namugamba naoli nvukambi akola bulungi ansazeesaze eno ina nanti akoze wakisi nankuonyoola mukazi wano akikunyumiza olowooza nzaddamu kimukola kimukola nzaddamu kimukola negobongo obudduka kubanga tekankubulira eddankani Katonda yatunda omukazi nga mwangu nnyo okutwistinga obwongo gwe tebeeza Diamond Platinum alina ennyonyi naye Zara ayagala Shakibu Diamond Platinum alina billions of money naye ayagala Shakibu atalina adde n'ekikumi Diamond alina erinnya ne ofisi ya president wa Tanzania takonkona naye ayagala oli kati ebintu ebitengula mu mitima gy'abakazi kiba kintu ekyo gwe kyolabanga ekitalina makulu ate yakirabanga akyamakulu osobola okujja jasita omukazi n'omunyiga bulizi waati nga bawe tamunyigaamu nakwagala olwekyo kati ebisanyusa abakazi nze mba mu relationship mbyewala nnyo omukazi ogenda mu saaluuni erimu omusajja mutwala zirimu mukazi era ngenda mu ddwaliro erimu gayino nga mukazi simukiza agenda mu gayino nga musajja nti mutwala ahamuza nze Jacobo mumpisa oli fala sisobola mutwala ahamuza naawe sisobola akera mucha kutwala mukazi wange wa gayino nga musajja mutwala gayino mukazi era eddwaliro talina gayino mukazi mpaka nga ndinoonya paka wendifuna bagayina abasajja abo boolaba bapiikiza abakazi b'abantu era omusawo nze nagamba wano ebunamwayo wano bakuttewo omuvubuka nga akaabudde embalirira z'abakazi azadda mu bakazi embuto abakuba kalifomu yina dda n'apiica n'akuba omupiira n'akusiimula bulungi nnyo n'akuzaawo n'ogenda okulaba mwezi tolwadde ogwokubiri ng'oli lubuto tokajjeemu n'osigaza n'omwana gw'otamanyi taatawo namukwano ga muwala sijja mugamba sigala mwogera yani erinnya
kati byangamba nvuye muno mu ddwaliro konze kulikayo nangamba omusawo abadde alina byankebereyo munda naye ankutteko ne mpulira ngenza okulaba ntandise okutonnya. Because abasajja balina amaanyi agasoma omubiri gw'omukazi naddala ebitundu ebiri sensitive. Omanyi abasajja si buli musajja yenna nti amanyi omubiri gw'omukazi. Mulimu abatuuka masaka nnyindo nga taddanga okukera makya kugamba ettama lino lifaanana litya ye abaffe enku zino zengaga omukazi asika oba ze mukazi asiga zifaanana zitya ziddeko zitunuulire. Ye omwana ono obwagazi obusibuka kyova nagaa nti okwata ka ice cream tandika okwetegeeza omubiri gwa mukazi wogenda nga okusoma omupala omukazi tusibula abantu ondeterina okwekomba. May God bless you. Ciao ciao. eyo naye musa akutumidde agaye mwasange jinji tuli ku mystic waneeno bwoba ojja ku mystic waneeno steera wenyini kulawundi nga tonatuwa ku muzikiti bwobeera kuba olaba waliwo ne washing bay wewali akafo kabayita mystic kalungi nnyo jangu osobole okuba nga owumbooza ku birowoozo. Nze Duncan ku kamera kuliko muzeeyi ku media kwoli sharinga likinga subscribe ebintu bisobola okuba nga bitambula bulungi mbeera bulungi omwana wa naye waliwo olusaniya banna wano wekugamba ku mystic balulese genda kwebyo okwana